Tutandika n'omukyala ng'ali mu ntebe n'omwami omu atategeerekeka byaggweerawa katwetegereza. Kati omulimu gwa tukwasa gwa Kalondozi twagukoze naye ngeri tunagenda mu maaso. Njagala okubira mukyala oyo omubuze wa waali naye omuteeka mu loudspeaker. Hello Mukwano. Mbadde njagala ogendeko mu side board yawe nzigire business card. Waliwo enamba gye njagalako Mukwano. Onakoma osawa nga meka? Kale ngenda kuddamu nkukubiri. Agambe aliwa sister we? Okay, kakati bengendo okulaga ebintu bitwakwata era ebyava mu investigation zaffe kitegera Mukwano njagala okakkane buli kimu kyenkulaga tukikolese bukakkamu tuleme kusasamaza abantu watuwa omulimu ogw'okulondera mukyalawo twasukuma ne tumulondoolera ewaka wajjukira batugamba takola era twamalawo ebbanga naye nga tutulaba tewali kigenda mu maaso talina kyamaanyi kiri waka era ng'omukyala wabeera waka emirimu gyakola kyekyaliwo. Twaplantinga kamera zaffe wabweru ne munda mu maka g'omwami Baguma Peter eyajja okuloopa mu studio z'Abakalondozi ng'alina okwemulugunya eri mukyala we olw'empisa ze yali atandise okweyisaamu ewaka. Ku ddewani yaffe tutunuulira ebyali makaago tulaba mukyalawo ng'ali mu kutema dansi ku luyimba lwa Mathias Walukagga ku TV yo eyali mu makaago era ku olwo olunaku tetulina kyamaanyi kyetwasinkana mu makaago era twawunzika n'ebyo ebyaliwo mu makaago. Naye waliwo olugendo lwali yeetegekera era omulaba yali yeekolako bwesiga ku bizigo era twagezaako nnyo okumulondoola tumanye wajja alaga wabula twafiiringa olunaku olwo era twawunzika tetulina kye tufunye ku olwo. Dettu yaffe kamera zaffe zaali zikyali ebweru ne munda era zaamalayo 15 days oba ennaku 15 nga tukyalemereddwa okufuna ekintu kyonna. Tutunuulira mukyalawo ng'ali ebweru ayoza engoye zammwe ng'era omukyala wa bulijjo akola emirimu ewaka. Bwe yali ng'akyakola emirimu gye gy'okwoza mu kaseera mpaawo we kaaga twakulabanga ozze n'omugenyi omwesigwa ow'omukwano omulungi ennyo. Mwayingira ennyumba wabula gwe ng'obuliddeyo bw'oti omugenyi ono yasikattiramu era twekangamu ku olwo lwaki asikattidde emabega era ebikolwa bye yakola byatwewuunyisa nnyo wabula ffe twalowooza nti oba mukyalawo bw'atyo abagenyi bo bonna bw'abaaniriza olunaku lwaffe twalukomekerezaawo wabula
twasigala mu kwewuunya era nga twebuuza nti oba mukyala wo bw'atyo abagenyi bo bonna bw'abaaniriza. Olunaku lwaffe twalukomekerezaawo wabula twasigala mu kwewuunya era nga twebuuza olunaku lwaffe twakomekerezaawo era nga tetulina kye tufunye twasigala mu kwewuunya.